enkuba ekyatonya naddala mu bitundu ebyo eby'omubugwanjuba bw'eggwanga yaffe so ng'ate ewasigadde akasana kakyememula era nga eziweredde saa 3 ez'okumakya Mbarara yawezezza milimita 3 n'obutundutundu 6. Eno ye alipoota y'embeera y'obudde wano ku Bukedde TV okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku embeera y'obudde omwanjuzi Agnes Nalukwago. Bwe tulaako ku mbeera y'obudde nga bw'enaakeera olunaku olw'enkya tusuubira akasana okwaka nga bwe kakubakubamu nga mwetobeseemu n'ekifu mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi so ng'ate olw'eggulo ebitundu ebyo eby'omwaluwa ng'okkibiriza odda e Kabale tubisuubira okuba n'oluwandagirize olw'omu bukiikakkono tusuubira akasana okumemula nga n'ebbugumu lijja tukyaddaako degrees 32 eyo mu kitugumu so ng'ate ekibuga ekikulu Kampala tusuubira ebbugumu okutuukira ddala ku degrees 28 olwo mu nsozi ez'e Kabale ebbugumu tulisuubira okutuukira ddala ku degrees 26. Ebibuga ebirala mu nsi ekibuga nga Nairobi tukisuubira okuba n'akasana nga kememula nga n'ebbugumu lijja tuukira ddala ku degrees 29 so ng'ate Kigali ne Paris tusuubira okuba n'oluwandagirize nga n'ebbugumu mu Arusha lijja tuukira ddala ku degrees 30. Ebyo tusobodde okufunirayo okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku embeera y'obudde n'enkya tulinde wano ku Bukedde TV obudde bwe bumu sula bulungi weeraba.